Olunaku lw'eggulo Minisita alondoola ebyenfuna byeggwanga Beatrice Akello yagenyiwaddeko Kalangala okulondoola pulojekiti za gavumenti ze zeeteekamu ensimbi. Ono yalambudde ebifo nga Farm Institute, oluguudo lwa Lutakome, sako n'abantu abaganyuddwa mu nkola y'emyoga n'endala. Oluguudo lwa Lutakome oluli mu kukolebwa mu Town Council y'e Kalangala lulabika nga terwasanyusizza Minisita, bw'atyo n'alagira ISO ne State House Anti-Corruption Unit okunoonyereza ku ssente z'akalusaasaanyizibwako okulaba nga zikoze. Oluguudo luno lubalirirwamu akawumbi kamu n'obukadde 2, kyokka mu kiseera kino lwakasaasaanyizibwako obukadde 9. From the layman perspective, you just see work is not properly done. You see all the stones. Yeah, so we need now the technical team to come and establish and we take for investigations. The corruption, we must investigate this work and we shall get the report from you. Ono atadde abakulu mu kampuni ya Oil Palm Uganda Limited ku nninga okunnyonnyola lwaki banyigiriza abalimi b'ebinazi mu ngeri ez'enjawulo. You are supreme. You are here to make policy for these people and give them what to do. Now, every farmer has what we call a ledger or a statement showing how one is performing. Every farmer. Akello asinzidde eno n'asaba abakulembeze mu disitulikiti eno okulaba nga bakozesa bulungi ssente za gavumenti okusobola okutuusa empeereza ennungi ku bantu mu kitundu. Don't let those engineers be confused. You have to do the good work. For the people here, you live with these people, they are with you. When you don't do good work, they complain, they hate you because they know what should be done to them. So we need to provide good service delivery to our people. It should be at the bottom of our heart. Kyokka abakulu e Kalangala bategeezezza ng'obuweereza wano bwe buli obuzibu okutuusa ku bantu kubanga ebizinga bino byesudde ebbanga ekireetawo obuzibu mu kutambula. Jumakiriya, NTV ku ssaawa emu.